Tubiveko tugende. Nomugamba ngende Kampala ntandikirewa. Tandikirewa nga n'amafuta nkubye Kampala ogamba. Tuneewola tutuuseewa. Sebo president Kyagulanyi ndyeno nze mbeera ntabuseeko mwana mpulira obulamu buganye. Siina wentandikira. Obulamu buganye mwana. Obulamu buganye ffe tetuvuma abantu tubeerawo mu kulwanirira ggwanga. Kuyimba biruma abantu. Siina wengera kutandikira mmere eganye. Newoze sente nkole ebivulo nfune kati siina kyengenda kulya. Bwe mulowooza tubaawo tutya bannange. Bwatyo Moze bwe yafa. Moze radio yafa bwatyo yabagambanga ebimuluma. N'ayogera ebintu ne mubitwala nti byakusaaga nze nja kufiira mu buvuyo nga temumanyi na kinzise. Baba Mudra. Yansomesa Kampala kuboyo omwana. Uli baddi mwana Mudra na kitabuti naye siri musonyiwa. Ate sente zange yazirira mu kisiibo era tuli mu kisiibo era nkyogeredde wano mu kisiibo. Naye nabyasiiba tebijja kuyitamu. Kubanga Mudra yampisa bubi era yali antamiza music nakaddangulu. Nakuyamba mu kisiibo kyonna nze yakikuyisaamu ku bwavu wali osiiwuuse wenna nakusanga temuli mukwayuuya nga ne fridge temuyadde ak'okulya. Nakuyamba ekisiibo n'enkikuyisaamu gwe kasajja gwe ate saagala atondeete busungu. Yeah, so Karo Sky, you really want me to talk about you, and that's how I'll do. Era ne mateeka mwetuli mukwano wagamba natwala miliyoni za 3 wadde abantu bamanyi nti siri omuntu wakiko ekyo naye munaye waliwo ababiwulira ne kati mbaje nyasasula miliyoni za 3. Tugenda tusooke tuyitire gye wayitira mu TV mu bloggers mu ki. I'm going to call upon several people tutuule tulabe engeri sente gye twazifuna kubanga nze mmanyi sente zewakozesa ng'oli nange. Nkuleetedde stories za mirundi ebiri, nkuleetedde eya Hassan Nduga ne nkuleetera n'ensonga za Mudra. Yonna sayidi zombi ensonga si nnungi. Ngenda akatambika Hassan Nduga kakuza n'okuba gye katandika paka gye kaggwera. Naye kansooke ndisectinge ensonga ya Mudra ne Karo Sky. Karo Sky agamba mbu abanja Mudra miliyoni ezisukira ddala mu 3 olw'ebyo bye yamugamba omukolera n'atabimukolera. Fena Mudra tukimanyi nnyo nti musajja musiraamu era ayagala eddiini ye. Omuwala ono yagenze maaso n'adingako mbuni ya sente ezo nazimuwa mu Ramadhaani. Ekirungi ekiriwo tulina mu Ramadhaani tukimanyi asiiba byonna byasiiba n'era bifu kwegana kale omukyala yayogedde bingi. Mudra tukimanyi bulungi nnyo nti yakyasinze eggaali wano mu ggwanga erya Uganda naddala mu bayimbi ng'ogyeko eggaali ya Museveni. Mudra y'omu ku bakyasinze eggaali abagitegeera naye mu bwetowaze obw'ekitalo okubeera nti naye ali mu Ramadhaani Mudra yagambye ngenda kusasula sente zo. Bwe bakubira akasimu jangu tutuule tuteese mu bulungi bayira nga si bya ggaali oba mutiisatiisa mbu bagenda mukuba kubanga eggaali ya Mudra wadde tukimanyi mbu yakyasinze eggaali ey'abasajja ababaaya abali abasalawo tetuwulirangako ng'ekubye muntu yeewa protection omuntu ye nga Mudra. So yamuyise mu bulungi. Mudra oyo ayagala eddiini ye neera ekintu ekikwasaganya kugezaako okusaanyaawo eddiini ye oba omuswaza ng'oyita mu ddiini ye oba okuswaza eddiini ye muba mugenda gasimbagana babiri. Neera mu bwewembeefu obw'ekitalo Mudra yamugambye jangu tukusasula essente zo tubalirire buli kimu tulabe sente mmeka z'ommanja wazimpa ntya nsobole okubeera nga nzikuddiza. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri Mudra okusinziira munera ayagala nnyo eddiini. Olaba musajja atu mu kisiibo kinene yasumululayo enviiri ze n'azisalako n'azikendeeza. Yajjayo emiguwa gye yalina mu kubeera ng'agijjayo n'agikendeeza n'ozikendeeza enviiri asobole okusiiba ekisiibo kye kwegamba Mudra. Karo Sky ndaba omugambo watokomose mungi nnyo ogususse kale oyinza obeera nga watokomose ogususse. Naye byonna gye bigenda okuggwera kankutereko obutambi bunene obuwulirize bwa Karo Skies then nkumalire aka Mudra kutereko n'aka Hassan Nduga musajja wattu ali mu kubeera nga alaajana. Baba Mudra. Yansomesa Kampala kuboyo omwana. Uli baddi mwana Mudra na kitabuti naye siri musonyiwa. Ate sente zange yazirira mu kisiibo era tuli mu kisiibo era nkyogeredde wano mu kisiibo. Naye nabyasiiba tebijja kuyitamu.
kubanga Mudra yampisa bubi era yali antamiza music nakaddangulu nze gwalaba antalya nabeeranga mu kisenge n'enkaba Mudra yayandabye ennaku nga nkubira essimu eno n'ambumira eno nenga nze ati kati omanyi zino story twagimazeyo nga bwe yatandika engeri ddiirwe eno we yali agimbalidde nze okukuba naye nga kuliko n'amawulire obwesegera saagadde nnyo tukomerere muntu naddala ate batugaa nti mu kisibo muno ye akirespectinga n'akola ebituufu kubanga yanzibira mu kisibo ate era nsizeemu nenkyogera mu kisibo last year mu kisibo era the same month mu kisibo kino mwembyogeredde Mudra olina okuneetondera ku nsonga eyo Mudra ekisooka talina sente Mudra management ye yabyogera naye Avapisi agamba Mudra talina sente banaye nkiddamu Asha tebabiwulira abiwulira wabanga Avapisi yakyogera the same time nange nkyogedde yagamba ekyamujja wa Mudra bali bakunkumula gw'omukazi gw'oteekamu kati nze nsaasira Avapisi alabika yagenda neri ebbali nze bandiira Mudra bu Avapisi bakyagala nnyo kigenda ne kikuula ebisajja ate ne kireeta ne kiwa Mudra n'ali Avapisi akola ki Avapisi agenda n'akuula eri n'afuna ebigagga ate n'ateeka mu Mudra ebigagga ebiteeka mu era ne time ya COVID-19 ebigagga ebiteeka mu music ebimuwa ssente naawe kati Avapisi bisawo akyusa enviiri akola oba mupangisaawo ebivulu leka naawe ate bennyini be bamugeya Avapisi we yavaayo nze n'enjija bingi ebyayogerwanga nga yennyini ne bbaawe yamugeya ne ttiimu ya Mudra nga bamwogerako nti yababeererawo ekintu kye bamwebaza yababeererawo mu COVID ng'ayiiya mukazi mulungi mu kusaka eno ebbali bwe tokolaba nga bisaawa akazigo tikamuvaako olina okumyusamyusa so that attraction atundayolesa ffe tubeerere no mu bulaaka yaffe era naffe tumalirayo ffe tetwetaaga kwetonaatona kubeera balungi sente ze walinga onsaba buli ssaawa buli kimu sente buli kimu oli kasajja nakabbi n'abaana be tukola nabo baproducer ennyimba nga tosasula abaana kyokka nga sente nzikuwa kasajja goli kazibu kwegamba nakuyamba mu kisibo kyonna nze yakikuyisaamu ku bwavu wali osiiwuuse wenna nakusanga temuli mukwayuuya nga ne frigi temuyadde ak'okulya nakuyamba ekisibo nenkikuyisaamu gwe kasajja gwe ate saagala atondeete busungu kutandika kukulangira gwe wandibadde mugezi buli muntu n'asirikira gy'ali nga we naguma nga mumaze okunkola bye mwankola munzibyezibye sente zange zonna muzikubye nawe kenyininyini okiraba era wankubira n'essimu n'oŋŋamba Carol komawo e Uganda mbeeko kyenkuyamba kubanga ospendize sente nnyingi nnyo ku luyimba luno naye kiwali osuubira tewakifuna bwefuula muzimanya mbu nkwatiwa ekisa kumba oyagala nkomewo ne zendeesa ozirye bwe walaba ntandise okukwata mu nsawo ŋŋaana okutowala sente nga luli ng'olwo ntandise okugwamu awo kwe kutandika okuleetawo embeera mbaoleeta wini wa mami naye nga luli wali omutadde ebbali si eyasooka mu geemu nze bwe najja owa sente n'olyoka otandika mbaolwo ofaayo nnyo oli ku nze n'osooka obusena walaba ntandise okubukwata nga sikyabukuwa notandika okuteekawo embeera mukamukubeko wini wa mami ojja kawuli akajja kuyomba nze Carol era gondesa okuyomba because God nompye wawaani sente z'okuwandiika oluyimba gwe wawaani ate ofaayo tugenda labagana kasa nina demo kasa demo zonna weziri tofaayo nina demo tofaayo kati gwe Sami yawandiika oluyimba yaluwandiika wa nze siri kwagala kumanya buno nti mpandiise ennyimba nnyingi nga hiiti hiiti ziri ennene oluyimba nga lukulumye nnyo kati gwe ne Avapisi wo mwena muli desperate bye muluubirira okukola oba okufuna olwedde mbirina muzeeyi wayita Avapisi gwe manjagala merenga gwanyasa okuteeka ku mutto gwe toyina mpisa oyasama sebo obudde bw'omala ng'ogamba Sami yawandiika oluyimba lwange ngenda ddujjayo ngenda ddusa wansi genda medio yasame buli kyoyasama ate mwena ne banno ogenda mmanya ne bakusuula wali embwe eryamu nnyaanya
toyina wankuba naawa era neewuza n'abantu n'oli ali aveeri nagamba akwegomba just nti Avapeace ali desperate ayagala kubeera wakabi naye tayina ku mutto nze negombe Avapeace mi Carol ku byayisemu ne byemuwulirako sisaa kutuuka waawo that's why ngenda neneekolera ssente neneeteekamu ssente yange sigenda kugaba mubiri gwange kubanga njaga kufuuka star ekinyiizizza credit yange gikwata simagigabira mulala okitegeera nkulabye ku interview Sami yawandiika oluyimba lwe yawandiikawo waba teyateekamu linnya gwe beeramu ani yakola oluyimba olwo tomumanyira mwana kyemuva mu ntama nze oyagala kulweteekako nti gwe yaluwandiika gwe baga